Nkwaniriza wasibyotya sebo wasibyotya nyabonate enkwaniza mbudde buno munanga tuliza obwa program eno emanyidwa nga behind the news ekiri mwega mawulire abo tutambula olunaku lwa mukaaga ennaku zimwe zizo zitambula ziri 11 omwezi gwa mukaaga mwaka 2022 mujebaleko jibutusa kwa nange ngalo mujebaleko bantu bange mujebaleko family yange mujebaleko jibutusa kwa nate engalo jonna twakoma okusinkana okuwuliziganya wiki yaggwa ku lw'omukaaga ngense twanaganya bweti mpola mpola ninga tulina okumanya biki bigera maaso mu nsi yaffe mwe tuwangalira ekyokuba naffe tujekkanya kubanga juga tulinamu omugabo munene nnyo mu nsi eno mwe tuli mwe tuwangalira so agikwatako yenna kiriza obagaana aba alina kyakutaataaganya kakati nno kirina okukola kiri kimu kyokka naffe okulaga nti byaddala tulinako naffe omugabo gwaffe tulina okuba nga tucontributinga ebyo bigibeeramu ng'olina okumanya you have a right to know ebigenda maaso mu nsi yaffe mwe tuwangalira kale n'olw'ensonga eyo abafunye ebirungi ebyenjawulo mbebaza tubasanyukirako nnyo nnyini ddala abafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo namwe tubasaasidde nnyo nnyini ddala tubakwasa Omukama Katonda bere nga abagumya abanyige ebinyu ebiwundu byonna bere nga mutereya bulungi nnyo nnyini ddala mumbeera bwetyo wiki ebadde nga ino kubanga etambula ennaku zeezo teruga ati badde nyimpi oba mpanvu nedda ezina kusigala zikyali bwe zityo eza wiki teruga tezeyongerako tezikenderako n'essaawa zibeera zezimu bati ng'ejja okwesamu essaawa zeezo muganda wange atuwuliriza kijja kumatalinga mu mbeera zonna bwe zityo so n'olw'ensonga eyo tulina kukola tutya ebigera maaso mu ggwanga lyattu Uganda ebigera maaso mu nsi yaffe mwe tuwangalira byonna byonna tulina okuba tubitegeera ebimu ku ebyo twali twogera ku nsonga ezigenda maaso nawali tulina tukako tutandikirawo tubenga tuzinnyonnyoka naye nga of course mbamanyi mwena abali eyo muli bannanga abagenda maaso nawulidde waliwo abakaapira gavumenti ebayambe mbafune ku ddagala erifuuyira nengamba ensi gye tulimu yeeyo twogera ebintu wano naye abantu bagala kulya buli nga tebafuddeeyo kiki bagenda kuba nti balya tebafuddeeyo aniga bagenda kuba nti baliisa ebintu bwe bityo tebafuddeeyo kyekigenda okuba nti kiddawo yo oli kasita abeera nga ye mulamu tafaayo kwani gwagenda okuba ngatta kuga kibanga kutta muntu tulina abatemu bayitirivu nnyo mu nsi yaffe mwe tuwangalira ebyaddala abamu nga bakimanyi abalayizo ga tebakimanyi naye nga newe kibagamba baga tulina kyakukola katubatte mutuwulire naffe tusobola okuba ntubeerawo egamba olina akutta ye asobola okuba nti abeerawo n'aba musanyufu nnyo nnyini ddala ebyo newo ebiri then tulina bye twogerako ebirala olinga ebyaddala ye nga ye netafuddeeyo era no nga netafuddeeyo then netubeera ne bana abamu bo nga naye agamba nti akangezeeko naye akangezeeko bugeza kinaakwatira eyo n'agezaako naye nga n'ekikulu kyakulembeza kiri kimu kyokka akulembeza kye tuyita ensimbi muganda wange ebyaddala bw'okulembeza kimanyiddwa ng'ensimbi ogenda kutta abantu bayitirivu nnyo nga tolina njawulo nabali bennyini abali mu kutta abantu abapulaninga okuba nti bateekawo kye bayita ensi empya emanyiddwa nga eya new world order omungi atuwuliriza bingi nyo bizze byogerwa bingi bizze byogerwa nabadde awo waliwo olukuŋŋaana olubadde lugenda mu maaso mu nsi yonna I think tujja twogerako turabe mulutegeere bulungi nnyo olumanyiddwa nga World Economic Forum ebiseera ebisinga obungi lubadde nga abamu baluwulira balowooza nti betuyita ba CEOs aba company mu nsi yonna batuula ne badiscassinga ku nsonga ezigenda maaso mu nsi yonna then bamala ozidiscassingako ne bagamba bwe tuyita ba CEO be bakulira zi company ziri ez'amaanyi ennyo okwano lwayongerwayo olwali lulina kubeerawo nga erina kusomeza ali 22 December no 22 May paka nga 26 awo kakati nno walutongoza waliwo events zigenda mu maaso nga zituula ez'enjawulo wabaddeyo olukuŋŋaana olwagenze maaso
no World Economic Forum of course lwa murundi gwatano mu ebiri naye waliwo enkungane zigenda maaso nga no luwedde olunene abaga nti no batula wansi ne baga nti bakolera wamu restoring a trust mwe yagundi mbo addressing kibaita economic and environmental issues ezigenda maaso mu nsi mwe tuwangalira era olwabadde mu Davos murundi guno mugana nga atuliriza enga igenti no babadde bali mu kugira babadde ne gundi wali mu Davos Switzerland babadde nga batudde bali awo babadde bali mu kwogera ku nsonga yokolera awamu n'okuzaawo nate okuzaawo trust bwa kibango gamba nti no oli waba yakujjamu obwenkanya n'akujjamu n'abadaki akukiririzaamu okomawo otya n'omusikiriza aberenga akukiririzaamu so nje twogerako of course bajongereko lwa COVID-19 myaka ebiri teyaliwo bali batula mu ngeri eri virtual nedero batudde nga beerabyako bulungi nnyo nnyini ddala abono betwogerako mugana nga atuliriza kitwogerako nti nno bano abeeramu babadde 583 beba participants abadde okuva mu ggwanga erya America then twabadde n'abantu 220 okuva mu Switzerland twabadde n'abantu 211 okuva mu UK twabadde n'abantu 19 okuva mu India so mujje ko twabadde ne ba CEOs CEOs aba company ez'amaanyi ennyonyi ddala mu ggwanga erya America twabadde ne ba chief executive officers abalala lukaaga 12 bonna babaddewo mugana nga atuliriza yawo bonna naye bwe nali nkubulira nga twogera ku nsonga ezimanyiddwa nga eza New World Order that is yensi empya banaffe gye batusuubiza ebiseera bisiiwa bungi ennyo mubeeramu element egamba mubeeramu of course waggulu eri atuula ku ntikko then netugenda netujja nga tukkakana mpolampola nti waliwo obukiiko obugenda mu maaso nga boyina okutuukiriza ebigendo byabiri ebinene era mugana wange kyekigenda mu maaso ekyo naye lwaki mbyogera bino sinaba kubanga nkuwa World Economic Forum mu bujjuvu bwayo nja kuba njikuwa mu maaso awo kubanga wali kungana ekyagenda mu maaso era nga olwasembi lubadde mu New York olwaba CEOs ab'enjawulo be bayogeddeko ebyaddala naga nti bekweka mu kibaita ebitonde bw'ensi environment baga nti bali mu kutaasa nsi okuba ntegenda kubanga esaanawo naye ate bo bennyini abaga nti bataasa ensi ate bwe twogera ku byensi kirizo bagana be bagina mu 5 akati wotunya New World Order structure yaabwe abamu be muyita ba Illuminati structure bojitunulira tubeeramu n'abali waggulu eri tubamu n'abali waggulu wano wansiko kibaita think tank be balowoozesa then tubeera ne table over 3000 then tubeera ne bano ba implementers be ba CEOs ab'enjawulo ababitongole ebyensi yonna kino wedde kirimu system era bwe kiri era kigenda mu maaso so no ensonga eyo mwegendereze enkiiko ezo zituula togaa nti no mwafunye ekinga bannayuganda emwezi okwaki mwafunye ebyaddala bagenda back controlling mbere nga mugiwulira twabigera wano era nja bategeeza mbanyogenda bategeeze nti COVID-19 gyali era akyaliwo ekyo likiiko kubuusabuusa abali baluza nti agenda kuggwawo kati nedda ssebo lidda nnyabo waliwo wankola program ezasooka omanyi kye nagamba oluvannyuma lwokuba nti nno abagagga bagenda mu maaso ne patenting oba kitegeeza tegeeza okugula n'oba ng'olina obwannannyini gwe muyiiya olina obwannannyini obw'ekintu ekyo nti oli ne weetoola tesobola kuba nti babukuggyako kakati bwe mba nagamba nti nno patent yafuluma ey'eddagala mwaka gwa 2013 nti era bakiri bayagala okuba ne balikozesa paka 2035 kati tolina kubanga weewuunya muganda wange kiriza obagaana ministry yavuddeyo egenda gema abantu abaana ku masomero nabaddeko eyo nako olweggulo nga lwayogera nga liso scared eri abaana nti ministry yagegenda bagema nga abazadde tebategedde nti with or without consent neoga nti ekyo kikyamu kubanze kenyini kamwe kogera nabuuza minister nebyanziramu yangamba nti agenda consultinga namuga nti are you ready oli ready kubanga tukutwala mu kooti ngomenye endagaano ya Nuremberg yensi yonna
abakola akawuka n'abakalina nabateeka mu ssente bo bakimanyi nti amateeka gabakwale basobola kuba bakyogera ekyo naye lwaki gwe ate okyogera ali Uganda nga n'eddagala lye tulina ate olijja mu bali nagamba agenda kuddamu akonsulting so ebyo nawe biriwe bityo I think mubimanyi kati obudde buno tosobola kubanga teweesalirawo gwe ng'omuntu kubanga ompuliriza obudde buno abamwe bali nnyo mwena abafutafuuyira bidagadagala ebyo waliwo badinanga alaso okuba nti batunda kibayita omusulo gw'obumyu guli katale ebiseera bino muganda wange bano bakozesa kibayita organic farming baga nti omusulo gw'obumyu obwo lwakuba tugafuna challenge emu kinagamba nti bagenda kuwanika ekintu ekiri organic ng'egamba nti nebweru kya bbeeyi nnyo nga bw'okiwulira lwaki kubanga obeera mu bulamu bw'ozannyiramu oba mu bulamu bwokka n'ekintu ekyalayisa ate kikyeta obulwadde tuli ffenna ndowooza kikyeta obulwadde ebiseera bisinga ng'ogyeko bino amazzi ge tunywa agasinga obulamu ge twefumbira ewaka si ne tugula mu supermarket chemical water ne lwaki kyogera kino nti eddagala kati erifuuyira bajaga nti si lya bbeeyi ajaga nti kutubako eddagala ka mitwalo 2 naye ate naga nti ekidomola eky'omusulo gw'obumyu nga kiri ku mitwalo nga 10 so ne weewuunya n'oga nti kati naakola ntya nze nakigoba sijja kigula nolaba nti oyinza obutasobola kuba nti okigula naye nga tosobola okugula eddagala erifuuyira so oba tosobola kugula kidomola kya musulo gwa bumyu then lima lwaki ogaale kanfe because tosobola kugula ddagala tosobola kugula musulo gwa bumyu ne oba ngende ku ddagala ngule eddagala egenda okuba nti linzita so eyo mentality nayo weeri mu ggwanga lyati Uganda era weeri nanyize nyawudde obusungu olunaku olw'eggulo actually kosa ggulo nga mpulira bali gavumenti waliwo abakungu batambula ne bagenda mu byalo okuba nti boogerako n'abantu awo ne bagamba ne batandika okuwanjaga ne ba MPs baabwe twaga gavumenti etuyambe ekendeze ku musolo ogw'eddagala erifuuyira ne MP nagamba ngenda kukyogerako ngenda kukituusaayo mukama Katonda tuli mu nsi yaffe eyo mwe tuwangalira abakulembeze batyo bibagamba abantu baffe twali twogera ku kiye twali twogera ku nsonga nadi ne mukwano gwange twogera ku binzaali bemuteeka mu nva tunebuga tujafuna program tuyogereko abamu tebamanyi nti tulina ebinzaali kati nga byoli olya butuwa abamugula ebinzaali ebyobutuwa mumuzi toyenva tomanyi element chezi toyenva byoguze mu supermarket tumanyi abikolera ebiseera bisinga kyokanga lwoki bayita turmeric yaffe ebinzaali byaffe wano byetulima abaana babitabula mu butale wali n'oga nti eyo kyenyini ng'owulira aroma yeeyo neteryagala kubigula mbu ino ebyo biri so local biri ki n'ogula obutono obwekatankira mu mbeera bw'ekyo mugana wange so nja kulaga tulabe ebigenda mu maaso mu nsi okuba tubitegeera bwe tutyo atuwe nga tubinnyonnyoka mugana wange atuliza so wetwakoma luli twaleka tuwogedde ku nsonga emayiddwa nga eya Agent Orange nga lukyagenda mu maaso nayo tutegeere tunnyonnyoke ensinga bweri naye wetegeteeke nate tulinga tutandika naye nga bulijjo Omulangira Kalema gegange gano ge mateeka agafuga program behind the news etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news yes yambadde ndabidde ekintu kino nabadde ndi mukulaba nadde eggulire waliwo mukwano gwa yali nsindikidde babadde where was it? I think that was Jinja, Eastern Uganda enkola emanyiddwa nga eya sex education okusomesa abaana okwegadanga okwenyigira mu bikolwa eby'ekintu ekikulu egenda kuba enrolled mu masomero nabye ba RDC bagipushinga abamu abasawo bagipushinga abamu omanyi sometimes okola ebintu mu nzikiza nene bivaayo mu lwatu ne byeraga hati ebiseera ebyo nengamba nti nade neewuuza nga nti anyali emabega wa kino anakitekamu ensimbi baga abaana abonoonese bakwata abaana bikoze bitya biki abaana mbabuulire abaana bafunya nnyo embuto mbabuulire bakole ki nenga nti okay omwana abafunye nnyo olubuto ogenda mumukolera ki basomese ku ssomero nti ABCD basomese bikubatako sex education but mukiri mu sex education walabe ba sponsors
mukama katonda actually kyade mukono 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 bayina kye bayita yabadde ba commemorating abajjukira olunaku International Day of Action for Women for Women's Health call for action 2022 theme yabadde our health our rights date okuvanga 28 ogwokutaano 2022 mukono district headquarters wekifo ekyo kyade kikulu nnyo sakifuddeko nnyo naye nga ku kipande kinene bana gye bakubye amazima gennyini ng'eriko ba partners uli aba partners olioko kaka sense gyegenda ba partners babayita planned parenthood planned parenthood muganda wange atuwuliriza bw'obawulira ng'abo planned parenthood erimu controllinga egenda kuteeka sente mpitirivu nnyo era kitadde mudda kuba kasaba kitikuba ku bano akkirizo bagaana kibadde bakiponsalinze bagenda kubanga bakola kibateeka sente mu kibayita sex education kirizo bagaana muganda ngo boli muzadde is either wekabirako oba olo kwesiba satu lwaki nakunyumiza ku planned parenthood nduzabo simayo bamukyajijjukira planned parenthood yava mu eugenics kuba kusanyawo biremuita family planning yekwese muri planned parenthood bananyini bali nabagambo already bali bazadde ba Bill Gates nabazadde ba mukazi we Melinda Gates batula ku board IBM wamune ya nemayidwange ya Microsoft bibamu batula ku board yemayidwange eyo ani agitandika Margaret Sanger yatandika gundi planned parenthood Nancy yali kafuru ennyo mu nsi yonna ng'omulimu gwe guli gumu kye yasoma yakuguka kujjamu mbuto kuwakankulamu mbuto right now baga sponsoringa sex education kanzije program behind the news tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike program behind the news ekiri babiga mawulire tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike mugana ngatuliriza nja kuba mu maaso sijja kwata esimu zaafunyemo ko obuzibuzibu abana ko bagikola nenja kuba nkufuna messages zamwe ku note 7 nya note 985 abaina of course message yange ndala yange esimu note 7 mukaga note nya ana mwenda siniko bakobwo nabali ku WhatsApp of course no siniko baka ku nambe yemu je kuwadde kati obudde buno nenge studio eri note 7 nya note 985 so kusindika kibuzo kyo oba comment yonna oba contribution ntuba tugenda maaso kwa tukola ki tuliziganya kale wotoko mu mugana nga tulize twaleka tulaba that is ebimu ku ebyo ebizibu ebimayidwanga ebya Agent Orange tuogerako obudde buno mugana nga tuliriza lyeddaga lyembagama ntino lyebakyusa company yalikola emayidwanga eya Monsanto company yalikola yatandikibwa mu mwaka 2009 company emayidwanga ya Monsanto kati wetuogerera ne bogino yakyuka kati erinya yakyusa erinya mugana wange emisango gye bagitwala mu court nga gigitiriddeko nnyo nnyini ddala ejjo kwasa abantu cancer so mukugenda muguni mukukyusa erinya kati of course yagulibwa company emayidwanga eya baya nenga bakola ebintu ebimu byonna bakyali era bakyali bakola ddagala lino lyetwogerako erigenda maso okuba nti munange balifuyiza omuddogo nakulya background entandikwa yonna nga bwe yali twagenda okukomekeza wano ku weekend eyagwa nga nkutegeezeza nti nno bannaffe bagenda okuba nti bakebera abo bonna abakwata ebbomba ne bafuuyira nga balina mu nnyonyi bali mu tanka bafuira ebibira bya Vietnam mu bisebe bya lutalo olwa Vietnam mugana bageno kizuula nga bali bafu bajjo kubanga bakizula nti nno buli kubafuira eddagala eryo gwe kennyini osooka n'olifunako n'oba bwesabise bitya abasajja beesabika bali mu nnyonyi nga bayitawo can you imagine nti omusajja avuga vuba ennyonyi ali maaso eri eddagala liri mabega anyiga bunyizi switch nerifuluma nerigenda nga bafuuyira ne tanka ali mu tanka n'anyiga bunyizi mu kifo ky'okukasuka ebizuka n'abeera akasuka ddagala
bonna bona bakebera nga balina kibayita obutwa mu mibiri gyabwe era mugana wange olwamalo kikakasa ekyo ne bayise etteeka lyenagamba erimayiddwa nga Agent Orange Act ya 1991 ng'eneraga ki eraga kibayita compensation eri abantu ab'enjawulo abaakosebwa mu ggwanga lya America. Wano Vietnam naye olwakiwulira kino nega nti ewamwe waawo nedduka mu kooti mugendeyo ne kuba company muki mu mbuga kubanga jukira America yayisanga yo Agent Orange strategy yakole ya 1979 na yaliko bayisa kibayise etteeka lino erimanyiddwa nga that is emayiddwa nga Agent Orange Act oyeriko mwena muchenda mugomu ngetegedde ebibi byonna bena nebizibu ebibatuuseeko akati mugana wange Vietnam kiyakola nayo ne bakola study ku bantu bennyini abo abagenda maso okwati munange balirana oba bali mu bitundu byennyini ebyo ebyayitamu omukogwo ogumayiddwa nga Agent Orange mwe bafuira mu bibira mugana bagenda okizuula ebyaddala bagenda okizuula kubanga baga nti nno chemical ezalimu bagifuula nga just herbicide lyeddagala erita ebimera herbs ebimera kati twogerako lye twogera mugana wange atuuliriza obudde buno kati bagenda okizuula nga bakebera bakati ya Vietnam bennyini nga balina ebirwadde biri ebyenjawulo basanga kibayita particles mu musaayi gwa mu system yaabwe ate nagati no kasekiranga kiri soluble mu mazzi kiba kigenda kusigalawo ebbanga lyonna ngenda gamba nga kavera oba plastic wabeera kakati ezimu chemicals ezenjawulo eziri muno zezo mugana nga atuuliriza kakati ngojeko effects nagambako entotono baga nti nno abasajja kibakoyesa US military forces nga bafuira mu Vietnam okuva 1962 paka 1971 mu isa Vietnam wo amazima gennyini baga nti nno bobo tunudeko bafuira mbibira ni abantu bafuna effects ezitagenda kuggwawo nakati wetwogerera nga zigenda maso nga weziri ezimu koze ndwade zebazuula mu bantu bano mugana wange atuuliriza oba health conditions naga bafuna kibayita chronic B cell leukemia ofuna cancer oli owa cells nga kulya mpola mulaba cancer kweyongera temanyi yava kuki Hodgkin's disease abalongo abachita obukobo abagundi bano banafe babufuna buyitirivu nyonyi ddala buva kuki kufuira ddagala lino of course myeloma bacha multiple myeloma ola oli kwerabira buli kaseera afuire ddagala yerabira notamanya kivudde kuki naji Hodgkin's lymphoma oyo cancer naye owolususu nomufunda nabiranga afuluma nemisango gyemitivu nyonyi ddala bawabira company medonga ya Monsanto prostate cancer olaba cancer kweyongera mu basajja bakuliridde noga kivudde kuki kino nenga tomanyi lwaki kumbe obadde ofuuyira obuvuka bonna ng'otandise okuba nga oli musajja mukulu obadde ofuuyira oli memmwanyi oli maki nenga gwo mulimu gwo amanyo gaine nengo ganti nja kukola kintu kimu nga kiba planningira omaye batu planningira ganti nno banafa bani order ba planninga nti ensene zige kwanti etambula tewali kuddamu kwisa maanyi embiri jammwe tiga kuddamu kwandi kwisa maanyi togenda kuddamu kwerowoleza togenda kuddamu benene bagako bikolera gwe berenga listo linga ali mukabandi wagono linga terminator oba computer oba roboti kuba babikola nakati obudde buno kati ekibagamba nti emu kubyo obakwanga oli so comfortable ngutane mmoroka neyevuga bwevuzi otuka mu nyumba n'okuba bukubi mu ngalo TV neyeteekako kiva smart TV zigenda kuba zeeyongera nnyo that was a plan baga by 2015 bajja kubanga list ebitundu 5 ku 10 babina mu 5 zaabwe nga abasinga bavubuka nga temukyerowoleza ali bawalowoleza twogera ku ndwadde nga respiratory cancer nga akwata system efulumya omukka n'okuyingiza omukka tulina soft tissue sarcomas cancer kwata ebifo ebibagamba tino byaki ebiri soft tissue nga bibagamba ebiyitamu covid ebikola kibikwata obulwadde bwe bityo nga cancer yayitawo mugana wange tulina endwadde z'emitima byonna bwe bityo kakati bannaffe aba Vietnam baddukira mu kooti ne batwala omusango mu kooti nga babira company mayiddwa nga eya Monsanto okola eddagala lino ery'obutwa then secondly ne bagamba nti government ya America of course yetolina kwanti oje yo nayo bayemegiwabira ng'erina nayo okulirira era omusango mugarange bagusala bulungi nnyo nyini ddala era bagusala batya bagamba nti nno ebitundu 6 ku 10 bibafuiramu kibaita Agent Orange bafuna kibaita poisoning nga nakati obudde bunakyaliwo ekino kitabangawo oba obulabe bwatuusibwawo nga sebatala okubiyamaze okuba nti akomekerezebwa
ebbanga lye batestingiramu abantu paka ku mundi guno muganda nga atuliriza. In fact balaba ne president yali president John F Kennedy eyawache baita final approval eya operation maidwanga operation right hand. Kigambibwa nti nabo bannafano nabo bamuwabiramuko era ebibira ebya Vietnam, Cambodia, Laos byonna babifiramu mu kaguno oba eddagala maidwanga Agent Orange. Kakati mugana wange ebagamba ntino batwale company ne maidwanga Monsanto eyakola then yetebakyo kwekyo batwale ne gwanga eri America okoyesa amaje okoyesa ekikoyesa kino ekyobulabe ekyobutwa ekigeno kuba nkinyiga abantu mu nsi yonna. Kakati koti nevayo nakusome zali August 11 koti egwanga eri America nesalo negama tino ebyaddala Multinational Agrochemical Corporation emaidwanga Monsanto yali evunanyizibwa ku nsonga zonna ezaaki ezobulamu bw'abantu abagenda maaso okuba nti bafuuyira eddagala lino. Abantu bonna bafuna obuvumu n'obwo nabiranga kiwedde muganda wange atuuliriza nekiraba bwe kityo era company ne bagiga nti enokulirira abantu era nerako okuba nti eririra abantu paka nakati mu kaseera kano kenyi kubanga abanafa Vietnam basaba kwebeta compensation eri abo nabo abantu bafuna obuzibu no obumayidwanga oba Agent Orange. Era ngemaze okudibania kwebeta compensation yeyo bagigamba ekintu kyali kimu kyokka ne tukuwadde compensation yeno teyizo butajja kuyamba kubanga abantu tejja bayamba ene baga tejja bayamba batekiba bwe kityo nti ngalinga bwe enze kitegedde nti eddagala lyo binnyonnyo. Era kyo kitogerako company bagigamba esasule millions of dollars 289 bwe kityo kitiye kumonna omugana wange oyinza okoza bitogerako byali byadda kitufu byali byadda naye ate ebyedda ebitujira kati obudde buno kuba company kasomesa gwagisinga nekyusa kibaita packaging yayo nedira ezimu ku chemical ezali ziri mu ddagala lino yennyini ezimaidwanga 2,4-D instead of Agent Orange ne bakyusa packaging yabwe nikadi bagita 2,4-D. Kakati bolaba 2,4-D oba oli mukozesa kibaita Agent Orange indirecting nga tokimanyi era bwe kibakyusa labeling yayo nekigwa bwe kityo. Kati musajja mukuru gwobeereyo n'ogamba nti bambi sisi Kalema yogedde ku Agent Orange nze kangule 2,4-D gwe manfuuyiza oli mbulabe bwe bumumu naffe atuuliriza bannaffe bagamba nakatwe tugerira wogenda mu Vietnam ekyali mu Japan kitono nnyo nga bakubyeko bomu mu Hiroshima ne Nagasaki ameka suulya bomu mwezi era gwali gwa 8 5 paka ne 8 wali wasoko bomu zine basanyawo nakati bakyawulira bata effects bachazala bana baina abayinga ebikulekule muganda bwa kankubulyo kino mu Vietnam, Cambodia, Laos nakati wetwogerera bachaina effect yo kubanga bagamba obulwadde eddagala lino lirwa mu ttaka emyaka obukadde 14 kitegeeza kyekyo nti ensi yafadda. Ekyawunyisa kikino nti bannafana ba Vietnam bayina kibayita balina amazzi mangi ebibira byanago kwandi biddawo nene babyaddawo byonna n'enkuba etonnya sometimes ebira acidic luwachi kubanga erimu chemicals ziri ez'amaanyi era zigenda maso kwandi ziba affected nakati bachazala abaana bayina kiba defects ziri ez'obulabe ennyo baza omwana tayina ngalo omwana tayina mikono omwana eriso erimu fweddala ne bazala omwana ngebiri ziri bweru ne bakola ki nakati bakyakikola obudde buno lwaddagala ne bakozesa erifuira muganda nga atuuliriza. Akati waliwo omusango juzi wanera batwala mu kooti omusajja muddugavu bamuyitanga enyeyi bamuyitani Dwayne Johnson Dwayne Johnson yomu kwa bagenda maaso ne bakola kikooti negawa ka Monsanto emusasule million 7.8 eza dola. Dwayne Johnson oyo yali musajja wana bakuuma abagira abasaawa essomero ekisaawe kizise n'asaawako ku muddo kati bagenda bamugamba nti nno akozesa eddagala limayiddwanga 2,4-D. 2,4-D nabera nga alikoyesa okumala emyaka gyali emyaka nuzanga 8 naye emyaka 2 egyasemba nako kubanga alaba obulamu bwe tebuteredde bagenda omukebera nga alina kye bayita cancer no lymphoma olususu bagenda okukebera ne bagamba nti avudde kuki nga alina elements ez'eddagala liri bafuuyiza lyabadde ajja akozesa newankubadde nga badde yesabika bulungi nnyo era mutaba mu kooti musajja wattu bamweriya ssente naye nga agenda kufa ebyaddala
kubanga cancer yamufuna era omulabu ati mama omulabu ati ali bubinnyo akati nzo ensonga y'ekyo munaffe kati gwe company oligitwala ddi mu kooti yes emisango bayi emisango egivunaana gisuka kati mutwalo mulamba emisango mutwalo mulamba kati ogwo baligulira ddi gwampuliriza mugana wange ng'oli Uganda eno mulaga nti nno atayina mukamwana yekanamwa yekonachi atayina mukamwana yekamwana yeka kanuza mukimanye ekyo kyenyogerako okay mugana ngatuliriza ngena kuba mfuna ku simu zammwe si simu but SMS zammwe nage sika kwata simu lunaku lwa lero nsonga ati simu yaffe erimu ko budgetereza mu kayina some issues eno ye program ebakunya ne betonda ku lwensobi ze bakola okay tulife na mugana gatuliriza tugenda maso mpala kasu kubaka bwamwe okay tubirenga tusegeera ebintu bino ogati mulangira pozi we need thorough knowledge and information on how to apply those products okay banafano unade nyogera ku nsonga yokoze sache bayita ebintu byaffe bitukozesa ewaka nga chicken droppings kalimbo w'enkoko okuba tumuteka mu nsuku zaffe enaga did you know that even organic products can be bad? For instance, even farmers who use chicken droppings excessively on vegetables put lives of their consumers at risk. Chicken droppings obusokolindo bw'enkoko in Uganda contain a lot of nitrogen, which is very disastrous if consumed by people on a regular basis. Have you heard of what we call heavy metals? Okay. That is lecturer Maka University omwami Gari Wango Henry. Tujafuna yo time wano tujje tusomese ku nsonga zina I think ezagudi ezebyobulimi tulenge giso okuyamba na Uganda baffe enti mwe ate chichi nagamba tino sometimes bubanga ogenda gwe kennyini aga nti ofunye kalimbo enkoko omukunganyiza then omuteke ko oyina okumanya ogenda mumuteekako ddi kubanga abanga ali mu nitrogen muitirivu nnyo sheiza nti oyina kumuteekako there and then chikiri kye nagamba nga oli tewakwanyiza omusulo gwo togufuka ku kitooke there and then nedda olina okugulinda ebbanga n'obutabikamu kye bayita kamulali era nosooka tobirinda obukamwere bukendeera wetawula olunaku obukamwere bukendeera n'okuapulayinga ku kitooke olina okuba nti obimanya muganda wange benda binneebyo olina kuba nga okoze ki ng'okozesa ebintu bwe bityo webale nnyo bwana Gari Wango Henry lecturer wali Makerere University kale tugende za maso sumike message zamwe katono nnyo wano then ate tulabe ekigenda maso okay ono bamuyisani onagambye nti agambye nti hello Kalema, thanks for the show. I'm Musa from Mbale. Na ye, where are we going? But will sex education be compulsory in all schools or at a certain level? Mugana kuva ku myaka 8 kasubira ngo manyi mwana wo muto ekiga kwera compulsory kubanga wano bataddemu ensimbi. Dogera ku nsimbi omanya. Hello, thanks for the show. I'm Konge from Chibuku. Wewe kwangu wuliriza bwana Konge abe Chibuku batulabire nnyonyi ni ddala. Sex education mugana ngena gambye tino already ojja kukiwulira okijjemu enjawulo lw'ensonga abataddemu ssente n'abagambye Planned Parenthood eyo company tandika omukyala Maidwanga Margaret Sanga di luli mukama Katonda 1916 Oktoba 16 kati obudde buno ekyali in play myaka nga 15 ojja kuwulira mugala ngale ekyagitandisa okyali kimu kyokka bo wakakulamba tie mbuto muzoba tuwetegekedde bagazo batuwetegekedde nenga of course yali ono kibayita bashiteka era yatandikawo kibayita American Birth Control League munka mu 1921 yone chose erinnya nefuuka Planned Parenthood mwaka gwa 1942 obudde buno eri mu sponsoringa sex education mu masomero kirizo bagana sereze batika mpitirivu nnyo nakuulya kange gye bajjamu embuto z'abakazi abaddugavu olwaki nengo ensonga lwaki ngeno company nyinyi ekikola kakiri Uganda munampulirira Omulangira nawulidde nti Big Brother reunion is back. What is behind that is a journey in Nakasajja ku Ayinza Hardware. Big Brother nabagamba the CEO of Osiris abalaba Big Brother abalaba baba planning control mind control bamba bobu controlling Big Brother nsonga kyajja musindika abantu bamwe ne bagane beyambula ne bakola kiyo ngensera baba recording ku camera information ne bagikozesa okwandi bayijja kubanga bakola ki baba fuga that is all about Big Brother yakomyewo Uganda okay eri kati obayi balaba Big Brother Niger nabe ense tudde amakaga tudde mugaina DSTV gali mukola Big Brother Niger
n'okati w'ennaku webali kuweereza taata ekituufu kiri nti abagwagwa batutaayiza mu buli nsonda era tewali wakuddukira okujjako okubaloopewa Katonda naye embuuza nti teriyoko b'opposinga mu bye bakola kuba kika Reagan ekakira jinja gye bali ab'opposinga tuli wano mubasomesera mu by'opposing mpola mekubikiriza gye bali ebyaddala n'oli omusajja yali omuganda wa this is Jeff Kennedy Jr. Frederick naye ali mu kuba nti ab'opposinga omu ku baseneta mu ggwanga eri America is an environmentalist naye ab'opposinga n'abalaba by'opposinga nange Kiboga Isa owa timu Muhoozi Engole Kaguru Buyende district amazima otusomeseza naye tukoze tutya okwetaasa ku bazungu tokize boogera kola bibyo nga ggwe onagambye atya mugana ng'atuliriza onagambye bamuyisani webale Wambede Ivan from Namunsi Mbale thanks for the show Mr. Kalema where are we heading in this world because every plant eatable has changed to my surprise even Tangawuzi changed the taste than I knew my grandmother used to plant we are we are the world where we have we are in the world where we have purple cabbage, red big pepper, yellow big pepper instead of green pepper, and also white onions with masanda. Obutongulira masanda. Kuno Katonda. Tugenda wa. Manye ebyokulya ze kasambi tubebuga tubagamba wano ebyaddala. Tubagamba nti twabagambye musawulidde simanya sakoze eki. Can you tell me about sex education? Ani abuuza twadde ko linnya lyo sex education nagigambe tujja jogera kono za comprehensively mu maaso eyo wano oba ku YouTube bati batugobe tujja byogirako. Yesu yebazibwe Omulangira Kalema amina nze praise mukisa eno tulina mulirwana kyakola ennimiro 240 ne with master buli season ne katika soli ya kona oluyange luviriddeyo ku fuuti 2 ajja kitegeeramu akijemu enjawulo nti abasajja tebajja kugira bajja kubba kutta na kuzikiriza batandise tuga kumulabe sitaani. This is Derek from Butalija. Can the urine of rabbit be measured in mils before mixing it? Yes. Atuwa chineda twekira so kuba kipimibwa nkulamusiza nze mbuuza kiki ekiri emabega obutonde bw'ensi nze Saamwe Busega obutonde bw'ensi bulungi nnyo nnyini ddala naye abasajja kye bakola kyali kimu nti bakizwa nti obutonde bw'ensi bugenda bukyuka ne bekweka emabega obutonde bw'ensi so organizing seminars conferences enjawulo okuva mu 2017 that is conference of parties kuba zituula eza environment and development era ne baddira ne parties environment ezo bateka mu kibaita sustainable development goals ezo ne baga nti tulina okuba tutaasa abantu nubatiisa mukola ebyatiisa then uvayo kuba ndi mukola ki kyenagamba kiri nti no they create a problem ne ba funding research ne ba creating a solution n'okuba endulu n'ogaba banne abasajja bakabi nnyo nnyini ddala kakyekyo mugana wange batekawo embeera promoting kibaita environmental degradation ne bajja ne solution banonyereza bajja ne solution ga musimbe miti musimbe bajibawa. Okay, this is Derek from Butalija. I think ekyo kizeemu ngana kwanga otandika okubanga ofuuyira osulogomeso okubantu okupima bulungi nnyo nnyini ddala. Okay, I'm a plumber Wilbur from Namayingo. Please tell me what is behind men circumcision and what is the effect of it to men, but is it true that it reduces HIV/AIDS infection during sex? Nedda si kituufu n'akamu ekyo twakikubadda ne bakikyusa n'okukyusa kati okomola tekuziyiza siriimu ekyo nja kigamba oba tuleke oba tukomana okukola okomola tukola ki tekuziyiza siriimu twakikuba gavumenti yafuna kasente n'ekyogera ng'ekyogera nti nno bakuba obulango buyitirivu nnyo ku malwaliro ku TV bikoze bitya kasaba komola samabo okereza emikisa gy'okufuna siriimu nedda ojja mufunira bwerere muganda wange yali propaganda ng'ali sponsored okuva ebweru Mukama Katonda nagamba ko kumera nini nagamba ko bakusala akatipo kuje bakatwala nagamba ko oli ebidda bulinga baso okuvuga emmotoka goga mujje mu nkomole ne bavuga emmotoka okuva Kampala paka Masaka ne bakomola ne baddayo n'akaliba ko Justin ne tobadde seze mafuta nabigamba kebyo
omanyi be ya melanin mu nsi yonna kubanga alimu melatonin ekirungo ekyo. Mukama Katonda. Okay, nze Kibugo Isa owa timu Muhozi nakusomeza message yo nagisomye. Okay. Mukama Katonda. Oba bintu byogera byosoma no uya naingo yagala kugira. Sulo program odduke. Leo tulina kyakola. Tulina kyakola. Muga kangere maaso. Ekijja kijje. Wamma message za mazeni mu kubanti mpita muko na mangwe nnyo. Tubenga tumaliza te program kubanga n'obudde mlana obutambudde bugenze. Kali unaba mu isatya. Okay. Sister in the race so gambo tya Miriam. Afande. Okay, afande. I'm Kenny from Mbale. Okay, Kenny from Mbale gamba tya. Is the liquid fertilizer harmful when it's sprayed? Of course. Yes. Eba ya bulabe mugana wange. Omulangira nze Ibrahim ekiwatule na yenze ndabanga twagwadda muntata. Mukama yamba kubanga ebiri mu nsi bizibu nnyo. Okukamala kyovola banze sikyali ali ya bintuntu. Nonda mu byendya nebyenywa kubanga onjigiriza. Webale nnyo mugana wange webale ddala kuba nti yadina yowuliriza atofunyeemu nnyo nnyini ddala twakineta. Okonagayo Omulangira good morning. Don't leave rocket talk about it also. Don't leave rocket talk about it. Rocket talk, okay. Omulangira malaria has increased. GMO mosquitoes is performing its work, but now even paracetamol is a threat. Just give us what to eat, dear. Ulira kino ekibagambira oluli bagenda kola ensiri mugenda kulira bagenda kola ki kye tugerako odde ku theory ya feri je gamba #elietya they create a problem button nekizibu ne ba funding reka mu sente mu kinonyerezaako ate ne batondawo ekyokukola nabagambira olumu nti musogenda kweyonga kizo bagana kwa guyongira mu Brazil kesede twazirina ne batonda omusuju mulagu mayidwanga ogwazika obudde buno bali mukola business lwana kuba nti ogugula ku mutimbagano kati kino kibagamba mwino kwa mukimanyi obudde bonna malaria agenda kweyonga kizo bagana abantu muliki nga temukyali edagaliriwo nga terikyabakolako bagenda kiregeza kyekyo lindirira libagenda okuleta eddala. Mulangira Kalema nze Kirwana Dennis kakati aba bani wali order tebakosebwe ngetta lifudde kubaffe tuli kunsi yemu oba balina plani eyokukola eddagala eddala eriyinza okuddamu okutereeza ettaka awo ndabanga abatega amaggwa mu kkubo mwe bagenda okuyita mugana wange bano bakyeki bakola kiri kimu kyokka kivuba bagenda maaso kuba banonyereza nti ku mwezi banabeerayo mwegwa banabeerayo bamaze okwandibwa kujjawo kyokka tebetaganga n'emmere bagiriba mu ttaka bemmere bagiriba ku mazzi bakola ki yakufuna bufunyi nga bakontrolinga bo bennyini ebyo bana birowooza lala nga maze okuba muggwawo mwenna. Thanks for the program Omulangira Kalema. Give us the names of Uganda pastors and artists who are Illuminati. Bwana Senyonjo njagazaaki onjagazaaki mugana yetu bisa kwa tubisa kumpeo wano nempoze eri ku mukutu gwaffe. Okay. Agambia atya. Okay. Bwana Godfrey wewe kwangu uliriza wewe bali kuliza gaye wewe bali kuliza gwanga. Add me please to the behind the news listeners WhatsApp group. Okay, kyakoli bwake ekyo tuwera likirira. Tuwera likiya mugana wange. Kyakoli bwake ekyo. Okay. Anai. Niwo kisivu wano. Wekisivu wano. Iteyiba wale ebyo. Njabonge byate munyigire bwerere. Njabongera ebirala munyigire bwerere kubanga byo bingi nnyo nga bwokiwulira nze nkubuulira. Akali. Kama okumaza messages esembayo. Tubenga tuva wano. Messages esembayo tubenga tuva wano. Good morning Mr. Kalema. Here in Mbale. Most people use Roundup. I think Roundup. Yeah. Is it also too harmful as 2,4-D? Musa Mbale. Roundup. Eri muchi ekirungo munanga ekyobulabe nnyo. Ennyo. Wabulabe ngabo kiyo musanga ejidi ne mu court kati banefa kwesa Roundup. Ekolebwa company medonga ya Monsanto yennyini yotwala mu court okwedagali obutwa. Kalema Musa, help me with your WhatsApp number. Okay. 0776 044949. Hai Kalema naye kati ennyama y'ente zaabwe nayo
tujiveeko adiru from Mbale enyama yente z'abaani abazungu kubanga enyama yente y'abazungu nayo yennyini bo bennyini bagitya n'okugirya olaba atanse okukola kati enyama yagundi enyama yente bagenda kugijjawo naawe bagenda kukola ennyama kati mugundi balabala tole balakodde okuba bagikola bagitunde watu basawa kuba basase bakola ki basastaining ente basawa kusastaining nteza nte kali atente Katonda yakola nabawo omuddo n'agamba ko kuba nti mulunda ba kijjonga bagamba nti balina ko bayikolera ennyama nobanga okigula ku bo. Hi Kalema, I'm Isaac from Mbale. Thanks for the show. Those people shall give their accounts to God. Romani 14:12. Mugana wange bakimayi banoyoza batya. But yeah, is there any machine which detects poison in food? Yes, it is. Ne want to jirine ya gundi. Abanafana ba UNBS ba ina gundi yeze newe bikola wa. Kalema, my dear brother Isaac Masuda, live from Kabenywa Kapshora. Surely Kalema, yesterday they gave us the gas forms at school. Parents and learners. Okay. They are collecting parents and learners data. Oh, what is it? Hii nakubulia chibayita digital migration chitugera tujitegeera mugana wange. Bayina okujja. Kina kigambo no kisuubira. Digital migration. Bayina okunganya buli kikwatako. Waddo ina gwenkanachi. Omusayi na gwenkanachi. Chikachi. Bane kyokusobola kwande bokujjawo mangu. Oli sustainable susceptible kwenkanachi. Mukama Katonda. Mr. Kalema gambye, our listeners have not listened yet. Bajja kuwulira nebisingawo. By the way, God gave us wisdom to manipulate the earth, but the way we do it is horrible. Okitegeera agenti abawuliriza baffe bawuliriza net bakola ki? Abawuliriza baffe tebalina bakuwuliriza kimala. Bajja kuya nebisingawo ebyaddala. Katonda yatuwa amagezi okukyusa enseno naye engeri tugikolamu yetubaji tukyusaamu ya bulabe nnyo nyine ddala. Hi Mr. Kalema, how are you? David from Chari Wajala. Help me with the YouTube channel. Okay, YouTube channel eri Our Story Not His Story. Our Story Not His Story. The YouTube channel. Okay, okay. Hey, bamweza kano. Hello my dear, because hi, I'm Isabel from Canada, based in Scotland. Okay, where are you from? From Uganda. Send me your number and we chat via YouTube. Nice to meet you here. Do you invest in Bitcoin? Ababikola nyebyo Bitcoin. Babikola nyebyo bafere bali mukuyaya. Bane mulekera okwagala sente za buliwo nga tokoze. Nekano ndakyagala ekyo. Katonda yakola ennaku mukaaga na omulwa wa musanvu gwa kufuna yakola esawe mu lunaku lulamba. Mr. Kalema nze kasule akakerenda akatangira olu. Why in the I like your program on Impact FM. Can you tell me some names of independent members in Uganda? Tuishoke kolala. Yes, mwangesi yebazi. No, omutume Ronald Ekabaga. Fe tufunira mu uwa mukomolebwa. Mufunira mu uwa mukomolebwa. Twakisiva wano banna ebya tuyogere ku simu ndowooza mujja kuzengira obaka message ku note musamusava mukaaga note nya anamwenda namwenda yo simu yange ebya kuba tuwayamuko ebyatisa kuba byogera wanamwe kumpewo mukimanye ekyo namwe pozi mwagala ate bango benga sinaba kuwasa amma masibude mube bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka chichimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike.